Ngiranga sukali nga wano tewacha fuluma na bikaji wa fuluma sukali mugenda kuchira bakonga masomero gamegazemo okusomesa abaana ebigasa mugenda kuchira bakongo twalo omukazi mu ddwaliro nga tewali sente zosasula kubanga gavumenti esasula mugenda kira bakonga abo abasirikale nga bakozi bammwe naye nga tebabakuba mito mugenda kira kuchirabako nga ne luno oluguudo lwetuyisemu kasita nduyisemu mbadde ndumakinga era mbalirira kyetagisa sente meka kyetagisa budde bwenkana butya tujja kuddamu tujje wano nga tuyiseko olwo oluguudo nga lwakolasi Yes, ndowooza obirabyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze Kamuli byebyo nno n'ekigambo ky'ababuulidde abagambye ye akyaliwo nnyo okujjako nga mu abajjoppowa ye akyaliwo nnyo paka ku mukka ogw'enkomero okulanga alwanira bannayuganda ebintu byonna mugenda birabako nga bikyukakyuka amasomero ebyobulimi ab'ebusoga ebikajjo byamugenda birabako nga bikyukakyuka nga mutunda ssente ezigasa kwegamba nga muteekamu amaanyi mangi ng'era mufuna kingi nnyo mukwano gwange ali ampuliza kyolina okukola gwe kutuuka butuusi wali ku ballot paper n'otegeera butegeezi kyakola gwe mukwano gwange ali eye ampuliriza kale genda mu maaso obenga osubscribinga sharinga commentinga likinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza weekumire ku mayengo ga UG updates gabeere nga gakuwa enkyukakyuka buli kadde obeere ng'oli updated kakati ngenda basigira ekifaananyi ngenda balaga ekifaananyi ekiri ate enkya engeri gye bategese gye tugenda okuba nga tumiitinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza enkya nakyo kijjobu kitokota sikisaanikire gwe asubiddwa subscribinga busubscribinzi ngena kubanga nkutuusako mukwano gwange tubaagala nnyo mweraba.